Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa bbaasi Muhammad Kalyango okwekanga ekisero ky'alabe nga kimusala mu maaso ne yeekanga olwo emmotoka n'emuva mu mikono n'emuwabako. Olumuka ebadde mu maaso eringa epakinza ate n'oli abadde avuga sipiidi n'agyekanga n'awugula. Bbaasi eno egudde ng'obudde bukya ne yeefula emirundi egiwera era nga bagibaddemu bangi bafunye ebisago eby'amaanyi. Bano baddusiddwa mu ddwaliro e Masaka nga bali mu mbeera mbi nnyo. Bw'ogitunuulira kizibu okuteebereza nti ewonyeemu n'omuntu anti etukkuseeko akasolya. Kyokka omuduumizi wa poliisi w'ebidduka mu bukiikaddyo Ogwal Hasula agamba nti akabenje kano kavudde ku kufugisa kimama. Kino ki accident wafunye ripooti ssaawa nga 10:40 bbaasi egudde wano mu koona. Koona eno batera kuyita basudde koona Katugala along Mbarara Masaka Road. So kitulabira wano motoka ino bus eringa eduka speed y'amaanyi driver n'omulemera koona n'ekikuba ekikuwano abantu 30 balumizibwa 30 ali abakyala 3. Wabula abatuuze mu kitundu awagudde bbaasi omusango bagutadde gavumenti kukkiriza bidduka kutambula mu matumbi budde. Abangi be tutambula nabo nga tugenda eyeko n'omukoonako nga yeebase tambula ekiro kirungi bbaasi zitambula emisana. Bano kerwanidde mu kkoona liri wano nga waliwo fuso y'amatooke ekola ki owafuso alaajanye n'akuba eŋŋondo okiwulira era owafuso n'azikira n'abaakinga wali ebbali n'abanga afudde. Obudde obwo obw'ekiro omuntu aba tasobola kulaba gy'akola ki gy'alaga oluusi ayinza okusumagira otulo kyova olaba bagwa ku akisidenti. Oluvannyuma bbaasi eggiddwawo n'etwalibwa ku kitebe kya poliisi e Masaka. Wabula ng'Omuganda bwe yalugera nti amaziga g'ente l'essanyu ly'amalembo n'abatuuze mu kitundu awagudde bbaasi eno baagenze ne banoonyaayo ebyamaguzi okuva mu ebyo ebyayonoonese.